Ssenyonyi abantu ba Uganda mbabalemu amagezi Ssenyonyi jjukira gye nvuddewo obadde musajja munaku ogaggawadde mu myaka 5 Katonda mukisogo omukisogo gubeguzeeko ne banno tobalimbalimba mu gavumenti mbi ngambye omukisogo okugagawaza mu myaka 5 gutangazeeko ne bannayuganda abalala oleme kubalimbalimba bano abavubuka nti mutubeere mabega tulwane situlago nedda bagambe nti omuntu bw'ayita wano agaggawala Ssenyonyi engeri gy'olina emmotoka ezikugoberera n'ezikuberekera bino 315 ziwa abavubuka b'ennakawa beekulaakulanye tutegere nti olumiri lwa Uganda ziwa abaana babadde ku kitebe kya Nuupu nga banoonya akalulu 315 togula mmotoka ndala tutegere nti ddala mu lumiri lw'eggwanga lino embaga agikoze ku mulembe gwa Museveni ng'awonya emitwalo 5 ga UBC no nze byenjogera bya mazima kakati abanasajja bano baatugamba iPod mbi kintu kya Museveni yakipulaninga kati ate muwandiise mwagala kiddamu kati muna Uganda yali emmere ng'eyidde eyanywa ku caayi akeera n'anywa caayi ayokya ebintu bino abirowoozaako ki 221 abagamba mufune endangamuntu mubikwase Kyagulanyi wawunziko omusango ogugiyo mu kooti ng'ogutute mu kooti y'abantu abantu balinda kooti y'abantu tebagirako ennaku zino babagaye mukanoonye mukalonde mukakuume mukalwanirire wawunzise n'embwa z'awakozi tute n'abaana oli mu America obaddala okuba bidongo kati bannayuganda bakole ki abantu beekalangala obanenyaki Dakati oli kwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofudde olwaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina mukyala Buchana okuva mu National Resistance Movement NRM bwawulidde national abadde amanyi obanziza ku National Unity agenda kubuuzaako lulala aliko okwogera ebigambo mukyala Buchana tukwaniriza buuza ku bantu mukama wange neyanziza nnyo nkwebaza omukisa guno gwompadde twagala kutambula nga twebaza Katonda mukisa gwatuwadde ogw'obulamu okwebaza bannayuganda abakeera ne bakola bye balina okukola okunakuwalira wamu n'ababba ssente z'omuwa omusolo okwebaza mwenna abagoberera omukutu guno naawe seba okukwebaza gwategeka ekintu kino kye twogerako eri eggwanga ne litulaba okwebaza URA omukisa gwewadde bannayuganda ng'ebasonyiwa omusolo ate bannayuganda olwaleero 27 era 27 tuulayo ennaku 3 tumali ekisonyiwa eno by the baba basonyiwa engasi gundi bakiyita ki mu Luganda baba basonyiwa engasi ne penalty kyeki mu Luganda zibanga era zengasi baba basonyiwa amagoba ge bali babataddeko n'engasi byonna ne bagamba nti musasula omusolo gwa bulijjo mutwale ebintu byammwe tubasaba nti bane mudduka emisinde tubuzaayo ennaku 3 ekisonyiwo kya URA ekigweko tusaba busayi bannayuganda mwenna ne bwoba olaba nga toweza ssente baba balagiridde nti mugende mu lumbu namba 10 mumale ebizibu byammwe nga muli ne ba revenue authority commissioner general yagenda nti buli yeemulugunya yenna agende mu lumbu namba 10 ku headquarter ya URA basobole okusolvinga ensonga ze mufuze atalina ssente osoogera ne mutuula ne muteesa yes nawe n'obawo ekiseera mw'onoosasulira kubanga nabo bantu bawuliriza oluusi naawe kiganya okusasula ebyo byonna kuba toyinaamu genda osasule z'oyina mukanye osobole okugyayo ebintu byaffe otaase emaaliyo mukama abawo omukisa so akadde kanga 3 guno omwezi ogwa Juni kale tweyanza nnyo tweyanzeege mukyala Buchana tugende ku nsonga ya iPod nalabye nga president wa NUP wandiika ng'ayongezaayo extension ya leadership ya Zedriga mu bufunze ndowooza si wakudda kati naye nga iPod yo baga nti obudde butuuse iPod etuule ate balina ssente ze beetaaga naye bwe mbadde njogerako n'omu munabyafuzi nanga nti iPod erina akawaayiro nti president yennyini yalina sayininga okujjako ng'oni oli akwata obuyinza n'amaanyi na buli kimu n'abikwasa oli Zedriga nafuuka president NUP ssente ezo nze gwe mukulabako ezeetaaga ekyokubiri Kyagulanyi lwaki tayangwa n'akomawo n'ayongera okukola ebyobufuzi nayamba abantu abagala enkyukakyuka omanye buli muntu aba n'eddiiru ye aba n'eggoolo ye kati tusobola kukaka Mr. Kyagulanyi mulamu wange kudda kuba naye alina missioni ze ng'omuntu tetutasobola musalirawo nga bannayuganda naye olumu tukwatibwengako ensonyi nga tuli mu byobufuzi iPod eno bwe nakola research yange okuva 2021 okutuuka we bagifuluma tuyingira kalulu bagifuluma tuyingira kalulu baali bamaze okuŋŋaanya biliyoni 21
olw'okuba bo baayiga okuzanyira ku bannayuganda ne bagamba nti kale tetulina kipya kye tuyinza kuguza bannayuganda katwefuule nti mu iPod tuvuddemu era ne bavaayo ne balangirira nti iPod ffe tetusobola kutuula na mwai Museveni tetusobola kumutuula naye tetusobola kutuula naye ku meeza emu ne iPod byerimu si bye bituufu ffe tugibuuseemu nga bayigira kalulu ka 2026 ne balaga bannayuganda tebasobola kutuula na mwai Museveni ne balaga bannayuganda nti ekibiina kyabwe kyamazima na bwenkanya bo bavudde mu dikiteeta kati ekibuuzo kyange essaawa zino nalabye Rubongo yange arajana nti mu iPod batutaddeko obukakulizo omanyi tebaagala tufune ssente bwe baali bafuluma luli baatugamba baddusa Museveni sebo Museveni yavaako wali yafuga sebo kati lwaki muzanyira ku bantu ba Uganda bwe mutyo aba bazanyire ku bannayuganda anti bwafuluma bagamba bo tebalidda mu iPod bagimaze baakamala okulayira iPod lu bagifuna mu bilioni 21 nakati bigenda kutula kuba omukago ogwo ogw'ebibiina ebiina ababaka mu parliament gwina ssente ze guweebwa era ndowooza kyekikulu kakati anti ekibuuzo kyange kinzire mu gwenga munnamawulire luli baddukayo ki kuba ssente bali bamaze ozikuŋŋaanya zonna nga bazifunye okudduka luli baali baze kutuzanyira ku bwongofu abalonzi era abantu babuguma gundi nopo eri sirias olaba evudde mu iPod kati essaawa zino baddayo bagambe munnayuganda ki Museveni bamuwangula Museveni si yakyali kyamaani w'NRM si anaatuuza olukiiko era lwe bagenda otuulamu kati luli baddukayo ki kati kuluno bagamba ki ssente kyekikulu kakati era walabye Rubongo yange arajana tebakyalina ssente zikola mirimu ekibiina tekikyalina yadde 10 kubanga ssente kyazijjanga mu iPod era kati ekibazaayo okuyaayaanira ssente kati luli lwaki muzanyira ku bantu mu kubwongo bannange kati bakugambye etteeka lya iPod ligamba President General w'ekibiina nga bw'olaba waffe Yoweri Museveni yalina okusayininga ku iPod okuggyako nga obukulembeze ate obukwasizza n'obumuweera ddala nga ye president w'ekibiina kati mu nsi waliwo gwe guno omukutu gwo tegulina mateeka kyoga omala gakyaza buli gwosanze bakugambye President General w'ekibiina yasayininga President General w'ekibiina yabaaki yaragawo tali bweru ali mwami ebweru ani yamugoba wano ati mbeera nti olaba yakomye no listen alukwago yabaacha ine emisango gye gyavunaanibwa Kyagulanyi abadde ali wano nga tebamulaba kyoga Kyagulanyi okufuluma baali tebamulaba kumukwata ebintu by'okuzanyira abantu ku bwongo abantu babikooye kyovula akalulu Kalangala bakabakubye kubanga bye boogera si bye bali ate nga baga nti akalulu yafuuse military base wabadde twaliyo military wagirabye ke kalulu akasinza okubaamu amazima n'obwenkanya n'emirembe kubanga abantu mubazanyirako akalulu Kalangala ne byabakama yagambye kabaddemu eddembe litabangawo kuba byabakama yagamba tayagala mujaasi n'omuwaronderwa ng'ayina emmundu bateekawo basecurity abatonotono abapoliisi ng'oli munnamawulire wali badde wabitulaze walabako omuntu n'omu ng'alwana ne munne Kalangala walabako enkambi y'amagye gye basumuludde nti muyingire mu kalulu nga bwe bitera okubeera awalala lwaki mwe muleeta omuntu atabeera Kalangala ne mujja musiika obundaazi mu kifo ky'okulaga abantu puroguramu gye mugenda okugoberera ngenda kukola bwe nti omutsala gwe ngenda kukola bwe muti ssente zange bwe zize naafuna ngenda kukola bwe nti ng'abakyala abalala bwe baalaga gwe waleese bundaazi n'obusiika n'ennamboozi tewalabye Nambooze ng'akuta akagundi n'akaggo eno yeefuula mu mulema ali ku muggo eno akuta ekigundi mbwe ali mu kusiika bindaazi lwaki abantu babeera siriyasi kandidate omulimu gwe abadde musisi wa mandaazi ate gwe nagaze gatya nange saategedde bwe gaze mbuulira gwe nga munnamawulire mbu aba NRM bamujereza emboyo gwe muleesa agenda siika mandaazi mu parliament kakati Kalangala yeetaaga mandaazi wamulaba ng'ayogera oluzungu lw'ebitundu tewamulaba ng'emabega wali amugamba nti yogera bw'oti yoyo gwe bakubye akalulu ono gwe bateeka ku zungululu ng'ebintu byayogera tebikwatagana kandidate waabwe yabadde si mutuuze wa Kalangala teyadde mutuuze ekyokusatu Kalangala erina ebizibu bingi abavubi bali mu bulabe abavubi bali mu kubonaabona mwe mumaze okulayira mugamba Museveni mubi ffe tugenza kuwakanya gavumenti ye omuntu wa Kalangala ayagala obutimba obuli ku mulembe omuntu w'e Kalangala ayagala kuweebwa ssente agula eryato lyayagala omuntu w'e Kalangala ayagala ssente za parish modo omuntu w'e Kalangala ayagala mukene bamute bano abataafunye buyinza bwe bagenda okukola ebyo oba abali mu buyinza bwe bagenda obubikola kakati abantu b'e Kalangala obanonyaki ono yabalaze bindaazi nti kwakoma n'akwata ne sefuliya ne babisiika ne banne bonna abaze omunoonyeza akalulu abantu b'e Kalangala bagenza otunula nga bali mu bwaddiikuula President Museveni bwe yagenze bamubuulidde ebizibu byabwe n'abaga nti mumpeera omukyalo oyo antuusize ebizibu byange ku mmeeza kati omuntu w'e Kalangala omunenyaki
gwe mutwalidde kalayi y'amandazi naye gwe mu gavumenti gy'ovuma ogenze funa 315 za mmotoka buli mwezi olina miliyoni za 5 ez'omusaala bw'ogatagata byonna bye bakuwa biweza obukadaaga omuntu w'ekalangala lwaki omuzanyirako ekibiina kya nuupu ekyakitutte buli mwezi omubaka kimujjako kakadde amaze okuwangula afunye esente z'emmotoka bamwagala miliyoni 10 omuntu omunaku w'ekalangala ebyo byonna omubaka byawa ku nuupu abifunira muwa so nga ono omubaka w'ekalangala w'NRM ayimirira mu maaso ga pulezidenti n'amugamba abavubi bali bwe bati pulezidenti n'amugamba bandeetere ne bajja ne balajja n'ebizibu byabwe pulezidenti n'abako engeri gy'abikolamu kaakati pulezidenti afugira mu Amerika y'anaatereza ebizibu bya kalangala kubanga oli afugira mu Amerika nawe ogambe tajja kudda mbuze Driga asayininge abantu b'ekalangala badde mwoyo bwaddiikuula abantu ba Uganda oza tebazuukuse kutegeera nti bano abantu batuzanyirako otune bana byafuzi ba Uganda abaludde mu struggle y'opposition oloze Driga yali asaanidde okusigaza ekibiina atasobola kusitula kigere kutambula tasobola yadde kugoba kakoko kato bakazaala yali asaanidde okusigaza ekibiina kya nuupu kye bakyatunda mu bantu ekyabavubuka tubeere feya babatu yenyino mulamu wange yayimirira Kawempe n'agana mukadde mwesobolera esawa yakugoba bakadde n'agooma mukyala we muganda wange Babi Kyagulanyi Omunyarwanda taliko wabuzaabuliza n'ayimira n'agamba nti omukadde omukazi n'omukadde omusajja saawa zino bafuruuta tebategera bigenda mu maaso tebamalira biri mu nsi enduru n'evuga omukadde bamutwala yagenza okuwunzika ng'ekibiina takiwadde namukadde nga bano wabula akiwadde n'abakadde n'omugongo gwe wetadda kati byoyogera by'oba otegeeza buuza bubuuza kyewalaga abantu ky'otegeeza 2021 abagamba mufune endangamuntu ne bazifuna mubikwase Kyagulanyi wawunziko omusango ogugiye mu kooti ng'ogutute mu kooti y'abantu abantu balinda kooti y'abantu tebagirako ennaku zino wabagaye mukanoonyi mukalonde mukakuume mukalwanirire wawunzise n'embwa z'awakozi tute n'abaana oli mu Amerika obaddala okuba bidongo kati bannayuganda bakole ki abantu b'ekalangala obanenyaki kakati olinga ngamba nti ekalangala akalulu NRM yakawuuse buva mwalaali ndagawe yawangudde bangambye kati waliwo omuvubuka yabaddeyo bamuyita Nzipita yangambye ekinene nnyo yawangudde abantu 10 ku boxing nga 8 n'omusobi ono wine UP naye yenyini mu mutima akimanyi nti ate bamuwangudde mwalaali goza basanyonyi lwaki tebagendayo yakedde ku makyambo kati baŋŋaanyi gagenza okuwera saa 8 mbuntuuse okugamba Ssenyonyi abantu ba Uganda mbabalemu amagezi Ssenyonyi jjukira gye nvuddewo obadde musajja munaku ogaggawadde mu myaka 5 katonda mukisogo omukisogo gubeguzeeko ne banno tobalimbalimba mu gavumenti mbi ngambye omukisogo okugaggawaza mu myaka 5 gutangazeeko ne bannayuganda abalala oleme kubalimbalimba bano abavubuka nti mutubeere mabega tulwane situlago nedda bagambe nti omuntu bw'ayita wano agaggawala Ssenyonyi zino engeri gy'olina emmotoka ezikugoberera n'ezikuberekera bino 315 ziwa abavubuka b'ennakawa beekulaakulanye tutegere nti olumirirwa Uganda ziwa abaana babadde ku kitebe kya nuupu nga banoonya akalulu 315 togula mmotoka ndala tutegere nti ddala mulumirirwa eggwanga lino embaga agikoze ku mulembe gwa Museveni ng'awonya emitwalo 5 ga UBC no nze byenjogera bya mazima kakati abanasajja bano baatugamba iPod mbi kintu kya Museveni yakipulaninga kati ate muwandiise mwagala kiddamu kati Munnayuganda yali emmere ng'eyidde eyanywa ku caayi akeera n'anywa caayi ayokya ebintu bino abirowoozaako ki bye mukola kati obaddiikuula bwammwe mwongedde kunyweza Museveni na kumuwa amaanyi temuli ba opposition ate kati nnimba kisoboka iPod ya Museveni ng'ogwaba omunene iPod ya Museveni ayisaamu bibye afuniramu sente ziva ebweru ne muddukayo nga mumaze okuŋŋanya biliyoni 21 essaawa zino muwandiika kuddayo mishoni ya Museveni gye yabatuma mugimaze bandi babazanyira abantu ku babazanyirako naawe ekyo kiraba omuntu bandi babazanyira abantu ku abantu b'ekalangala ntandikwa ku kufulumya nuupu ebyobufuzi disitulikiti ya Kalangala ntandikwa emalawo nuupu kati nuupu bino byeyogera nti obululu babutiikinga simanya waliwo awali obululu nga bungi naye nga abalonzi batini mbwe Kalangala akalulu NRM yakabba neva mu kuswala n'ekabba mu nzibe tategeerekeka kati gwe obadde obasuubira kwogera ki ekiswalo kye balina eri bannayuganda
obadde obasuubira kwogera ki nkubuuziza ebintu ebireetera omuntu akalulu nuupu erina ababaka 48 zita 49 ku 49 yafa bwe mumaze okulayira mutulaze ndi Museveni mubi nnyo so nga Museveni amaze okuwangula emyaka egi oba oyagala oba toyagala ye president wa Uganda okitegedde budget ya Uganda yonna yagenda ogikozesa Mwami Yoweri Museveni alina ababaka basuka mu bisatu mu bina by the way otekako ne ba independent asuka mu bina yagenda controllinga gundi budget yeggwanga emyaka emeka owamwe yadduka ali mu America alya bulungi anywa bulungi music ekuba enyumba yagigula dda n'abaana be bonna talina kyasalwa omuntu wekalangala nkulaze byayagala oronde mubaka kyasobola okukendezako ku bulumi bw'oyina orondo na ina president yadduka oronda aliwa bobera tu abantu bazudo obulimba bwa nupu bwogenda mu karulu n'okozesa abavubuka n'omala nga akarulu kawedo mazofuna ababaka bogenda buli muntu okujjako akakadde bwe bukadde 48 buli mwezi obajjako 15 ez'emmotoka ze babasabye ate ogambye abaana bano abali ku kitebe nti mwe muveeko tetuddayo balaba wano mugende mufune emirimu mukole kati wano mwagalawo ekinze mbakolere ki bannayuganda be bafunye okutuuka ku level esigala okwebakiramu ebyo olowooza bannayuganda tebazukuka gw'ofuna buli mubaka agenda kuwa kakadde buli mwezi babaka 48 bagenda kuwa milioni 15 buli omu kuva ku motoka oli kuwandikoddeyo mu iPod luli wali mu iPod luli tolina kye wayamba abaana b'abantu abaafa bonna tolina gwoweeredde buli kintu kyonna oli awo oteeka mu lubuto lwo na famire yo olowooza abantu tebamala ne bazukuka kati bino Ssenyonyi byagamba nti bamuganya ogenda ekalangala byo biri bitya kubanga bagamba yadda olaba Ssenyonyi ali serious babuwembo olaba namboze nga asiika mandazi gavumenti yamugaanako lwaki golina nga akarulu kawedde nga ne kampeni bazigaddewo ku bizinga 4 n'omusobyo gwe nokeera kwaga ku makya g'okulonda gennyini n'obuzaabuza ensi mubaganya okgenda ekyo si kiswaro Ssenyonyi waswadde Ssenyonyi wayokyeza lwaki tewagenda mu budde bw'okunoonya akalulu ne balaba nti yadde president waffe taliiwo naye ogundi leader opposition waali tulina Ssenyonyi ateekamu ne ssente yali adduka kuteekamu yali adduka kubaako kyakola akedde ku makya ye bamanyi n'okubira abapoliisi ne babagamba nkwata opposition yawono giyita mmere opposition yawano esokulya pona mu njole tebabyogera nabo babyeyogerera omuntu akera ku makya n'agamba munsaleko yeye nyina akuba akasimu n'agamba nti bane muntu egerawo ku gundi ngambe nti banganya okgenda lwaki teyagenda mu biseera by'okunoonya akalulu yagenze kunakulwa kubanga senge yatulaga mu biseera by'okunoonya akalulu ne bagamba nti bane Ssenyonyi bamuganya okgenda banamboze babaddeyo ababaka ba parliament b'opposition bonna babaddeyo abantu bonna babaddeyo lwaki gwe ku makya ng'ensi ssaawa yakulonda lwaki ogamba nti bannemesezza koma ozanyira ku bwana buto wadduka okuteekamu wadduka okuyamba omubaka wadduka okuteekamu ssente ate ng'ozifunye lwa nuupu kuba yakuwa kaadi byonna n'obidduka ne weekweka enkeera nga kulonda oba okyagenda kukola ki okulonda oba ogenza kutambula ebizinga byonna obimaleyo osinkana abantu b'osaba akalulu ng'otegeka okulonda yabadde alina bokisi kwagenda okukuuma naye bagezi akola bwati n'ayita ab'ebyokwerinda muneetooloole ne bakuba obufaananyi ne bagamba nti bane omusajja bamulemeseza yabadde agenda kukola mulimu ki ku lunaku lw'okulonda gwe gundage si yakuma akalulu baje nti babalonda dda si yabala akalulu kati yabadde anoona ki Ssenyonyi vaayo nyonyola ensi wabadde onoona ki weewala kuteekamu oli mu kopi nate sente nga ayina budget sente zalina ozimanyi gwe aliddayo mu bwavu obulamu bwe mulekerawo okuzanyira ku bantu b'ensi eno kubanga Secretary General w'NRM abadde Kalangala gundi director mobilization Mukyala Seninde abadde Kalangala Kasolo abadde Kalangala BMP bonna babadde Kalangala omuntu eyasembyeyo okugenda mu laala esembayo yabadde General Museveni kubanga kati bwe tunoonya Kyagulanyi nga taliwo tunoonya Ssenyonyi Ssenyonyi mulimu ki gwe yakoze Kalangala okuwanguza omuntu ono nawe obirabye leader opposition tulagewo wakuba laala yaddeemu olyoke okwase gavumenti mbu yakulemesezza ekulemesa ng'olunaku lwakulonda
kati olunaku lw'okulonda yabadde agenda sinkana ba campaign manager yabadde agenda kwegamba obuyaye bususse mu byobufuzi era nakugamba lumuntu abantu abasinga mu nuupu oboolaba bonna abawangudde benaremu naye ekibatwala okufuuka abanuupu kubanga baagala kakaadi kali ndaga obulumi bwonna n'okulumirirwa Ssenyonyi bwe yalaze mu kalulu kano bindage namboze leero simusera muwagira naye yasiise ku bindaazi at least ye yabadde yasiise ebindaazi va ku kubeerayo kyokka ababaka bano bona babaddeyo ne basiika obundaazi ne bakola layini ne bavuma naye nga abantu bekalangala baagala abayamba mu bizibu bye balimu tebaagala asinga kuvuma wana aligament parliament etu ebadde mu recess nga tetuula katwaki Ssenyonyi abadde tagenda nanoonyeza munnaakalulu taata mumbuulizaawo mutukyalizeeko ate nekira yagenze bamugamba we yatereddeyo posti ye zadde ssaawa 5 nga zigenda mu 6 kati wabadde oyagala akole ki ngeri teyalabikayo ebyo byabadde alina okukola mukama we gyali awulire naye kyabadde alina osasula nakimuli kyekyo ye mukulaba kwe ate bisekeza aweeyo sente ze bisekeza ayagala otwalako yadde 10,000 n'abamuliranye bawugamba mukopi wa bbaluwa ye mukopi anti nze omulimu gwange sirima bijanjaalo sikungula kasooli omulimu gwange kunoonyereza ku basajja abo nentegeera buli omu embeera yeri eti abantu bagaana abamuliranye obukopi obumuliko kati eri yatyayo okumusaba sente mu karuuti yalabikirayo ddala kati kakeere ku makyakolera eggulire teyalikoze yoyo nno yoyo leader opposition wamu yakulembera oludda olwabula gavumenti mu palamenti yoyo ate lwakyogamba naye batuwabudde bulungi kubanze bamanyi bonna gye basinkana gye n'Omuseveni bamanyi obukoona bwe bamusanga ne bamubuulira ebifa mu nuupu yes lwakubanze ndi wa Rugambo n'okubyogera bino babitugaana batugamba baleke womusanga ng'atudde n'owa gavumenti bagamba gwe sirika gwe kale alenze bwe nzija n'enjogera mpaayo katono bannayuganda basobole ozukuka so NRM yeddiza Kalangala bulungi nnyo kubanga oyo mukyala batugambye nti ebintu bye yali yakola e Kalangala babijjukidde ne bajjukira nti yagenda okukola ne president aliko president yamala okuwangula luli tobanenya osanga balonda nakimuli nga balowooza nti ono wamu agenda kuwangula naye noono wamu okuwangula si kwe yaliko naye mutume omutume obubaka yabutuusa gye bulina okugenda nze nkomyawo naye tekirala kubanga bangamye ne candidate yennyini muganda w'omugenzi mbwabadde mu bufumbo bweyo kiboga abadde tabeera Kalangala naawe naye kati Uganda tulina ekizibu ekyatugwira kati nze bwenfiira wano bagamba bali talina mwana asomyeko kati ebyo biki naye nale mumu musinga okubikola ngaddi ne bwe tuba tubikola NRM yo tekola bikyamu yadde gye mpagira naye beekoze bikyamu NRM yeri 100% naye yina ebizibu byayo nkiddemu kitegeza nawe kiro kiwagira ekyokugamba nti tuleeto muntu bw'aba alina obusobozi nze tebinkwatako naye oli bamutega n'omuzindalo n'oluzungu ne lumulema okugatta nze no mbadde simanyi nti yoyo gwe bagamba kati yogera kino NUP ne malizange emuwadde tikiti kaadi ate oba yabadde muwambu simpase vote muganda we yafa bajja kumusaasira tunaabeera mu kusaasira nga wansi tunyigirizibwa naye nga mwamukubye rengi ya bululu 15,000 majja kitegeera mpola ate bannayuganda baazukuse era nuupu nkusaasidde olugendo lwo lutuuse kino kyokka ekyaipoodi kibaswaza mwagiddukamu mudduka Museveni mubi nnyo tetujja tutuula naye ffe tuganye mutuddizeeyo ku butambi obwo nga boogera ayagala kifaananyi maama nnyabo mutuddizeeyo ku butambi abantu bawulire ebiseera ebyo kuba abantu bano beerabira mangu bawulire nga bafuluma ebigambo bye baayogera batubuulize Museveni yavuddeko si ekyamani we NRM si agenda otuula wali nga ekyamani we NRM kati tuve mu katemba tumuleke ku kino kyo nkikomezaawo kati zino sente mukulako banazifuna kubanga Kyagulanyi nyanza obanga tali ready kuwaayo buyinza enjagala gye baagala sente ne bwe kiba kimwetaagisa kudda ajja kudda kubanga era talina kyakolayo esaawa eno nakugamba ekintu kimu wemba saagala kufumbirwa mwami bukyana sitegana genda mu maka ge wabanga ddala bababba nga bwe baali bagamba kiki ekyabatwala okulayira kiki ekyabaleesa candidate nga sipiika anti baagala kulwanira mwami Museveni lwayogera eri eggwanga baagaana okujja essaawa za budget ne bajja kuba akasente bakaagala kabagende mu nsawo
katoyo ne baba mukyala wange ba mwami wange mancha solo kuteeka mu bwesige mu bigambo bye manya tanjagala ko sente kati sawa ya kugabana ya iPod abantu abayina ababaka esente bazaagala okusinga baagala banyaabo kyo kinene era Kyagulanyi ajja kudduka emisinde bwe kiba kimwetaagisa oba basitule ekipapula bakitwale mu America kisayiningi oba wanani yamugobawo ye Kyagulanyi mu mutima gwe abamufulumya tabamanyi abamuga nti genda fuluma ofuna accountability ojja kudda nakugamba wano takalubwe kanagwanga bintu byesetinze ajja kudda nakata kyanoonya kiki kyabagamba kata iPod ejja mukomyawo oba obasitule ekipapula bakimutwalire akisainingeko kuba bwakatemba bwayo bakola babumanyi nekatatebino birekawa abagala enkyukakyuka baliwo abaali bajagala abatuufu babakubadda tebaliwo abatuufu baba nafuya gwengo oli mu struggle okuba mu 7 kyekikugobya munno Museveni bwe yali mu nsiko n'omukyalo omukadde yamusembezanga Museveni bwe yali mu nsiko n'omulema yamusembezanga kyova bwe yatuuka wano yagana ne ku lukiiko lw'ero si wano kubeereka abalema kubanga mu nsiko balina kye bamuyamba n'agamba olukiiko lw'ero si wano paka ku parliament kubeerengako omukyala kubanga mu nsiko bonna yabasembeza n'amanya omugaso gwabwe n'agamba nti yadde empangudde sijja basuula n'amagamba nti no ku lukiiko lw'ero si wano kubeerengako ow'abakadde parliament eberengamu ow'abakadde olwo nkulaga level kwe biri kubanga abakadde bano yatoba nabo mu lutalo n'ategeera valiyu yaabwe okategeresebo kakati buli muntu ogoba mugobe yalidde kakati ekyamugobya ba strugglist banne kiki okubye Lukwago okubye Ssemujju okubye Empuuga okubye Bwanika okubye Joyce Baagala okubye abantu bonna abalina omuzinzi abalina amagezi mu bwongo kati otubuulira biki oli mu struggle ng'okuba banno struggle n'omulema omwagala buli omu omwetaaga struggle buli muntu yenna assa omwetaaga ekyo Museveni kyabakubisa kati bali nabalabye nga bonna beegattidde ku Lukwago n'enseka n'okuseka naye ngamba kati olwaliro bajjukidde nti United Forces of Change nalabye mutabani w'Obote ekyamulese mu ebyo bulijjo baamuzadde eggulo ali wakena akena baamuzadde eggulo bulijjo tabaddemu mu Uganda wali omulabye mu nkiiko zaabwe ekyamulese busungu kuba omukyala teyakomyewo nga minisita mbiddemu manyi ali mu nkyukakyuka mu nkyukakyuka babadde beekuba bwemwe mwagala enkyukakyuka mubaako we musibidde ne mugamba nti ekintu kino tukyagala katubeeko bye twefiiriza tubeeko bye tuleka tusobole okutuuka gye tugenda abawana ekyo bakimanyi Mpuuga yakola kyennyo milioni 5 walaba mukyala baagala nga bamutaddeko nabbosa bannange be bayamba n'abakoba okudda Joyce Baagala yali ateekebwako nabbosa Seggona yali ateekebwako Walukagga kyenkulaga temanyi kyeyagala omuntu ategeera ebyobufuzi ng'omuntu ego mulamu bulungi okwata nabbosa n'omuteeka ku Joyce Baagala nabbosa mutwala mu Binigeria nazanya nga mutuuse okwagala ababazanyira nga muwangudde naye nabbosa omuteekako Baagala Joyce n'obwongo bwa Joyce Baagala totubulya nawe tubako Joyce Baagala ne bakatagga omwafu we nalemu n'afuna akakutu ne yeekomerawo bwa butabala Mpuuga Bwanika ebigambo byeyogeranga bonna babakuba ne babayiwa ku ttaka opposition kati ekyo kitegeeza nti tebali mu struggle ate eriwa wendaga struggle bagenze kulya struggle eri anti bo bagamba nti abo bonna boyogerako babalaba nga tebatambulira ku mulamwa gwabwe bo tubapimira kuki ndaga baba abeeyita mu bagirimu tubapimira kuki badduse mu iPod Museveni mubi essaawa zino bakomyewo kuba akasente kali ku mmeeza kati bo tubapimira kuki nti batuufu ndaga sebo gwengo omupimi munamawulire obapimira kuki okubye genge eri yonna ogisembezaayo ofulumiza Lukwago ofulumiza abantu bono bakubye bamalide ku ttaka kati otubula mboli mu struggle eyawa situlaga esuula omuntu mwami Yoweri Museveni bwe yava mu nsiko bwe yali agenda mu nsiko yagamba ekitiibwa Ssemwogerere akalulu bakabbye kuggwe naye bino birikomawa jangu tuyingire nti n'asigala mu gavumenti mwami Yoweri Museveni lwawangula lwalonda Ssemwogerere gwatakuba naye mundu ne mundu teyagenda naye olwokuba yamanyi nti noono alina omugaso yamulondanga minisita kakati gwe abantu bonna obakubye obamalidde ku ttaka kati otusuubiza biki kakati ate ku Lukwago mwena mukuŋŋaanye muweddeyo kati gundi yafuuse mulungi Mpuuga kati Seggona si yali mu kuyamba abantu baabwe mu byamateeka
neba mutekako walukaga atana wadde mpapula la senior ya mukaga okitegere nawe batu yobola segona bebo isibagala yeyo bagiyita nupu nawe kyali koze nnyo amakulu ng'owekitiibwa gundi ono agenda kukola katemba webweru mulamu wange Kyagulanyi n'agamba Mpuuga nti entebe yiiyo yali zitoye bulungi senga era kati Mpuuga atambula eggwanga lyonna n'agamba nti kati nze siriiwo gwe Joyce baagala gwe vice wa Mpuuga mutambuze ekintu kino eky'opposition naye bonna yabakuba bali ku ttaka mu nsi eno ey'akalulu n'atategeera omweguya nkiddemu bwe ensi bwetuuka mu kalulu ne gw'olabanga atategeera naye ng'asobola ogenda ku mmeeza n'atiikinga bw'ati omufukaamirira n'omulalu omwetaaga omulalu kasitaaba ng'asobola okulonda ogenda n'omugyayo n'eddalu lye n'omugaa ntiikinga gw'omala ogenda ogw'eddalu lye naye nuupu ekimanya ekyo mu by'obufuzi bya Uganda Rubongoya yavaawa David Lewis Rubongoya munamateeka mugondiivu Harvard University mulabye gwa musomesaayo togambe yamusomesa yamwerabira nenkusomesa okuva mu secondary nenkumazisako university nenkutwala Sandhurst buli muntu gye yaligenze naye tetulina busobozi nomala nonkyawa mba nkukoze ekyennyo buli semester za mitwalo 7 ejja $. kati omwana ono Rubongoya oba omusajja ono ddala obunyiivu obutuuka nti Museveni ono ave ne mu ntebe bw'avaawo Katana n'amala okusoma simanyi Katana n'amala n'agenda mu internal affair yewasinga ssente obusungu yabujjawo nga ye mwogezi w'ekitundu obusungu yabujjawa omanyi tuzukuke nze sijja kubasiiga kazigo sina kyembaagaza temumpa bululu obusungu bwa Katana okunyiigira gavumenti eno bwatandika ddi okusinga Sseggona yali alwanye naye ebbanga lyonna tamale yakolanga bw'ati ayinza obba nga yayonona ssente ze nnyingi nga yayonona ssente z'omuwi omusolo okuzibateeka mubaweerera ne banyiiga walaba akavanayo ka Rubongoya nga muwanvu ayimiridde ne mwami Yoweri Museveni ng'essanyu ly'ayina eryo essanyu lyalagawo yabulwa mulimu abadde lekikyala enda toli mwavu mutwe gwe mwavu naye omuntu yenna asobola okukyuka osobba omusiraamu n'ofuuka omukatuliki bwe bakyuse bakomyewa kati baagala kujjako jjajja ono jjajja namukadde akomawo 231 abaabye bulungi aleke nga abamazeewo ate era anaddako naye namukadde omumanyi tolinganga nti mwe mwatusindikira Rubongoya eno waffe mu ate tuli basiru mwatunyigamu epensi tuli basiru bw'oba otulaba omuntu okulembera eggwanga emyaka 4 kiyita kyamuzanyo buli kakodi aba akayina ne bwe kiba kyetaaga kukusindikira oyo mukusindikira ku ngalabiyo nga bwefaanana nanzibireyo n'ebyama ebiriyo kati tulina kye tutabamanyiiko mmwe muli mu ngoye naye tubalaba nga abali obwe bintu ate nga bizibu kakati jjajja nga ndaba nga ataaveeko mangu kuba kati bw'ŋŋamba bokomyawo alwadde omusinga magezi omusinga maanyi muleeteko abavubuka ba myaka aga obagambe basimbule wano bagende nakula mulaba ekiboga nga atambula nga baminisita badduka budusa ab'emyaka 28 jenno kaguta 231 atajja kuba muto nnyo kubanga nakalutu kamuwadde stress yakabala bulungi nga bwe yakabala bwe katambula kati tugenda bakasukirayo omulala so temumuha advising ako nti okitadde alwadde ki gwe kitawo wamutta mwagala kulembera empaka bannanga omusajja mugezi omusajja alina omukisa omusajja ategeera byakola omusajja mukubala asinga n'ow'emyaka 2 ng'osobola okujja Museveni ku ggwanga lino ng'akyategeera bwe tumukomyawo 231 biri ameka tugenda kumugamba awummule naye ng'amaze otukulemberayo twagala myaka gano ate gayingiddewo dda kubula keeki kuba gino twagitandise fe tukwate bakyakayiga batamanyi na kye baagala tubakwasa eggwanga lino lifuuke nga Somalia tiwololo funda n'omubi ng'azaala ng'alima ye General Yoweri Museveni owedde bimazeemu amaanyi kuba ate bonyumiriza abasajja bali kuba buli omu ali mu kwebuuza nti lwaki ate be batwala ebifo ebinene sekutale gye no tulezala bamukaku baali awo baani bw'ogenda ku mikutu gino balaba nga boogera ensi yaffe abanyarwanda baagimalawo era nalabye wano akantu
nga bataddeko Janet Museveni mama waffe yakawona nga bataddeko kakano wano kasesa n'okusesa nga bataddeko Janet Museveni nga bataddeko Segona bataddeko Buchananze ow'omukiyaye ali eyo wansi mu bantu bataddeko Muhozi bataddeko Namere bataddeko ekitibwa gundi Muhwezi Jime Muhwezi nga baga nti bano balina okudda e Rwanda Nesegona nga kwali kakati bwe namaze obitunuulira n'enzira ye eri ewa bwe namaze otunuulira Muhwezi twabadde nga oba 10 naye nasese ne ngamba laba embaata engera empuuta obusungu abantu bwe babalinako baani obutegeera kakati obusungu abantu bwe babalinako mu NRM bo boddaawo obwefumitirizaako mbaayo obusungu bwa mirundi ebiri obwebbula ly'emirimu obwekibba ttaka obwekibba bululu bingi kakati olina emyaka emmeka ndi mu 21 naye ndabye nnyo kakati gwe weetaaga kubeera mu secondary oli wano nkaayanya ekibba ttaka nva kwogera wano ku State House Anti-Corruption enoonya omuntu gwe bayita Semakula Yusufu owuliddeko ng'enoonya Buchana owuliddeko ng'enoonya Muhwezi enoonya Semakula Yusufu eyasenza omuntu w'emyaka 99 wootunula olwaleero omukyala gwe bayita Fiona Barungi abo bana balondebwa mwami Yoweri Museveni Anti-Corruption State House mwami Museveni Barungi mwami Museveni Nakalema mwami Museveni abo bana bagenda kutunuulira kiki ekiri ku ground mwami Lukyamuzi Museveni olwaleero bw'otuna emirimu gy'Abarungi gy'akola abantu abalwanira ettaka bali amirundi egi abafamire basenga b'abaana bataata abato wano mu Buganda wano kati olw'okuba mwagalanye ebyokubuguumiriza munzika mugambo gavumenti ebba ettaka Semakula wa gavumenti akola ngaani ekibba buli mwina ababaka 49 ba Buganda wano kyoga Buganda twagala gikulembera mbuulira era mu mujini obunafu bwammwe mukkirize nti muli banafu mwerwana mwekka NRM ekoze eki yabateerawo eddembe mulondebwe nebakkiriza mwesimbewo nebakkiriza mwogere ebintu ebikankana ebakoze eki ekibba ttaka mwe muli mu kwebba buli webatuuka basanga senga w'abaana yabasigaza yababba bwe batuuka basanga jjajja w'abaana yali alina ettaka abazzukulu we balitunda buli batuuka basanga taata omuto yakuza abaana yali mu kubba abaana temuli muntu wa gavumenti wabula famire ne famire ze ziri mu kwebba kyekyateesawo Museveni ebitongole bino byonna bisobole okuyamba Munnayuganda NRM ekoze eki genda ku ground olaba banaabwe be baani nakugamba juzi nze abaana bampina ne banguza akataka nga taata waabwe yakafa wono kumpi ekakiri nemba tunuulira nenjagala obbaza ebbali mbabuulirire nendaba nga tekikyasoboka nembawo akasente ne bakagabanirawo ne badduka ne badda Kampala ani ababbyeko ettakamu ani ayavuwaza abaana abo okutuuka okutuna n'akataka nga tebakyalina bataata baabwe baali bakola mulimu ky'okujjawo okulimira ku ttaka eryo abaana bano tebabazaala nga balina emikono abaana bano ekibatwala okukwata bwalimidde ennyaanya ne baguzawo bya Ruhanga n'alima ennyaanya enkya n'asitula bokisi z'ennyaanya e Kampala n'azireeta n'atunda n'agaggawala nga mwe muli ku luddo kiki taata amwe teyabakuliza ku nnimiro eyo gye mwatunze ekibagaana Katikkiro atambula agamba abantu ba Buganda mulime emmwanyi lwaki mwe mutunda ettaka kwe mwalirimye emmwanyi ne mumala ne muwayiriza gavumenti tewali muntu atudde ku ttaka nga tebaali muguza n'abali mu ntalo ba Luganda nga balwana kubanga omu yatunda nga abalala tebaagala ani abaavuwaza gavumenti ogambye yabuza emirimu gavumenti yabuza mirimu ki guno si mulimu guno gw'oliko mulimu guno omulimu gwa Jaddi teguze gavumenti ya Museveni wano osangawo rediyo egi nga bayita rediyo Uganda kati tulina rediyo 10 n'omusobyo egyo si mirimu buli rediyo giwa abantu mukaaga abagikolako Museveni yasanga wano waliwo university egi mbuli atulina university emeka gwenga munamawulire atoseka ensi eno okula Museveni oyagira population yaffe ng'erina abantu bameka anti ogambye abantu miliyoni 10 good ogambye Museveni yavuwaza abantu Museveni yasanga wano waliwo ne district ezitalina muntu muyigirize ya dogu ewofe Nakaseke twali tulina omuntu omu nga bamuyita Kibirango nga yasoma yali minisita nga bamuyita Kibirango yafuuka minisita nga Museveni awangudde naye kati waliwo district etalina baana basomye okokotogera bantu
Museveni yasanga wano ng'ekikopo tukijja Kenya ekya plastic. Yasanga wano nga sukari yagenda mu magendo anyebwa ba UPC. Ng'okufuna akachero olina okuba minisita wa UPC. Olina okuba mayumba 10 gwakagaba n'okukagaba. Olwaliro waliwo kintu kye kitali mu ggwanga lino. Museveni yasanga wano essefuliya tugijja Kenya. Olwaliro ebintu ebisinga amakolero agazuuse wano ogamanyi omungi bwe galiko gakozesa Banyarwanda. Gasasula mmeka? Nze gasasula sooka ozireke. Weebiri oba tebiriiwo. Weebiri oba tebiriiwo. Kyandibadde kyabwenkanya omuntu bamwe 13 olunaku. Gwe 13 bazikusasulako. Ekyo kiba kirala kigenda mu parliament ne bayita abo ab'amakolero. Ne bagamba nedda munyigiriza bannayuganda. Nkidde musebo? Ng'okambwala nnyo nga ate nkambuwadde ki? Nze bwe ntuba njogera nze simanyi kwogeza ddembe. Kubeera sina kyenkunoonyaako. Njogera yange yeeyo. Okitegedde ssebo? Kiki Museveni kye yabuza? Olwaliro mwayi Museveni okujja wano ng'omwana okuyingira poliisi alina kuba fuuti 6. Tovola poliisi erimu bantu b'engulu bokka n'amagye. Olwaliro n'alinga akasimu ayingira. Egyo si mirimu. Amasolo g'obwannannyini agamerusa wano ogamanyi ggwe. Museveni okuwangula wano nga waliwo baasi bagiyita UTC. Olwaliro wali Munnayuganda atateeka motoka ku kkubo. Museveni okuwangula wano nga n'okuzimba ennyumba bakutta. Temulimbanga abantu mbabuulira amazima agali wano kati gwe oli wa myaka 2 kwegana ebyo tebitegerekeka. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne mukyala Bukyana tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala naye akuume atakuumira mpeera.